Weewandikako erinnya linnya ki lindo bali eririwa dino nalyewandiikako dwaki tatu si linnya tatu tatu Yeah. etegeeza ki gwe tomanyi soma soma kwagaana obadde ki ndaba ng'erinnya ly'omuntu ate wabeerawo ekizibu gyolina yokka ye nina nyingi nina neeno ku kisamba eri sayidi ki eyo nagiteerawo abayingirayo banyumirwemu kati eni kitegeeza ki kale nagiteerayo abayingirayo ka decoration asooka kulabaawo teolinayo ndala ate eno string kyeki okusoma kwali kutini nnyo kakati mu abatayagala wa baasoma mirimu ate nze tewasoma yasoma ng'osinga obuuza mubuuze strength kyekinagamba njagala nnyo abaasoma bakuba gyabampa buli kati olwaki totambula naye era kasipati muyina kasipati strength mukama wa abuuza strength kyeki ndowooza olaba kwini oli oti ndi bulungi muli mutya gyetuli nyo manyiza badde sikulabanku nga nkulabireyo kukundi ku tivi ngonabireyo nga ndaba ngaomukazi omuyaaye omuli awo naye newuyinza okuba wetukubidde otuwuliriza gwe toli muzibu ngaabaserebu abalala nze wemba naakola ekintu nkugambirawo nja kukikola wemba sikikola enkugamba sijja oba nenkubulya ddi lwenakikola kati ndi muntu ali open wemba naakuwa ekintu sikulumya newaba musajja nga naakuwa sikulumya tontambuza era nga naakuwa nkugamba tompakukirako nze nja kukubira nkugamba oli wajja nkuwe ebyala biri open biti nze kati abasajja bayinza okwagala mu kategole omwendi abasajja bayinza okwagala benyinza okwagala batya bazinigwalawo omulamba ogwanawo omulamba okuba kati guno omwaka nina standards nyingi nnyo tyo naddala nga ndi mulaavu naddala mu nsonga z'ekisenge kuba ekisenge awo yeki yewofiisi yo wakola kinene mu mukwano kati olina standards zoyagala standards ezisooka zitya mpaako ku bisaanyizo omusajja azinira eddakiika 2 simuwa mazzi tyo kiki bwenga weewuunyawuunya nze woobadde ojja wano okugala ndi open woba oyagala beebuzaabuza geenononye bali abasirusiru nze ndi muntu ali straight forward tonvuma ndi open nnyo omusajja akola ki omusajja azinira eddakiika 2 simuwa mazzi tyo nsobola omuwagana agaseerera n'agiyingira ng'eseerera ng'eyokya bulungi naye okumuwagali agassa mu kano we don't waste resources oba oyagala for how long omusajja kati wentandikira omuwa ku mazzi negasamula ne gamwokya n'agawulira ku waya nga ddakiika 5 awo wentandikira naye bano abaka wansi w'eddakiika 5 I don't waste resources the stupid people kati oyagala era oli wajjanga nagamba kuni masolo teyampadde mazzi mubuuze lwaki ozinira eddakiika 2 wetaaga dakiika 5 okudda waggulu abo bempa amazzi kati wetaaga focus gwe wakabwa waliwo omuto wange gyali focus gwe tukola naye wasawezi ate abo sibaagala waliwo bosque sawa namba ate kakati olaba abo we batyo baba batambuza bisiraani ogirira otya essaawa 2 ate nkugamba bwe nti amateeka aganda ake wansi wa ddakiika 2 simuwa mazzi oyo mwagaseerera kakati ayambuka ku ddakiika 2 paka ku 2 omusajja asukka eddakiika 2 n'omala osukka eddakiika 2 mu kwano niwe mbadde nakwagadde nkugoba osibirira kwano osima kyekyo ekiri eyo kyebakikutumya onteekamu lubaale weewamwe kiki oyagazi bwe eddakiika 15 ku 2 ensaamusaamu sagala kummalira budde osima ki anti kati ate ogwo buliwo olaba omusajja nze nolaba ndi muntu mugezi nnyo oyogera ebigambo 5 nentegeera oba oli mujego oba oli mubuufu kati abasajja bamu oli asobola kujja nanga nsimanga nkubira essaawa 2 manyirawo oli ali mujega ignorance ali ignorant kubanga okubira essaawa ennyingi
kwe kumazisa omukazi nze nalima nti kwe kumazisa omukazi anti kyokudala nkugayo oli wabyogerera ntunulira era nze abasajja abankwana mwegendereze byomwogere oyogera ebigambo ebyo nemanyirawo oyo alina amaalo olinayo omwana kati ebyo mbuuza byakyawo tuveewo kubanga obyonti osobola okuba omusajja mu buliri osobola okuba omusajja mu buliri ate nga nkubawo ati just ndi open njogera byenjagala singa asukka mu ddakiika abiri omuluma bulumi omusindika busindisi singa asukka mu ddakiika abiri si mukyawa oyo musiru teri musajja ategeera ng'alina ne sente tomuddira abo basirusiba ignorant kasaakuvaako tomuddira anti nkugambawo nti abasajja balina ekintu kye batategeera okubeera ku mukazi essaawa nnyingi si kwe kumumazisa oselola ku mipiira olina omusambi w'omupiira gw'omanyi ng'omupiira gwagusamba nakaloosa akawoowo n'ogamba oyo omusambi oyo azanyisa kawoowo naye ng'azanya kyekimu ne banne era ddakiika ziba ze zimu naye nga ye omulondayo n'ogamba azanyisa kaki kawoowo okitegeera kati n'abasajja omusajja kyovula nze ntunulira nnyo abantu wano bavayo ne bakaaba bulunoke ali azinira obudakiika bubiri naye tebamuvaako tubagamba abaayo oli owakadakiika obubiri mumuveeko mujje ku b'essaawa ab'essaawa enamba babayita tebakkiriza osanga omukazi ng'ajja atunyumiza ebizibu bye omusajja wange tamalako ne tumugamba omusajja aba tamalako kati omanye ekireetera ebyo omusajja aba buba buddakiika bubiri naye nga buwooma ngamba bano abawala bavayo ne babitugamba bano abawala tabamanyi abakabira mu kamera naawe okaaba ate nga nkabirawo nali nkulabyeko ng'okaaba oba nkaaba oba sikaaba nze byenjagala byenjogera byoyagala byeyogera omutalo tayinza kuloza ndi bigambo byogera oli senga bayira bwenze ndi senga ndi chosen era nsaasira abantu abenneewuugizaako ndi chosen ndikaaga amafuta nayenza kufera bufeza ate bantu amafuta ngaagajjawo ate gwe ngamba gwe mufere era n'ekyokunda mu lulimi oli kwokya kati obuzibu obw'Abannayuganda bwe muyina abamu naddala nga mmwe ennaku zino ngaffe abaki naddala nga ggwe abalina endowooza yo ennaku zino Katonda akyusaamu sisitimu alonda abantu b'otasuubira ate n'abateekamu obwongo kuba kati nze ate mmanyi nnyo n'okusinga nnyo kikyomanyi okyokunsi nnyo kati gwe just n'okutunuulira bwe bati nakulabye edda olina inchi emmeka okubira obuddakiika bw'omeka newowa okuba akapale n'otambula wali mba nakulabye edda ekitegeeza ebyo si bye tugenda okukola ebyo si bye tugenda okukola okwogera kyobola yogera n'engira naye si bye tugendako okukola olwaleero lwaki ogiremedde omunene gwe oyagala gwakwanikako ngoye akati lwaki obadde onzoleya nze sinnakuzoleya kati tugende okuva lwaliyo lwampisizaamu eggaali kati nkutya n'okukutya nze era nagambye kasipati kwini yo gwoyita nze ali manyi mulalu agenda kutukuba yegwe mulalu olina akajanja kangi nanti nafuna excitement nga nkulabye omanyi olewedde nga wegomba omuntu lwaki obera osikasika enviri zigwa sitayiro era yekuba abasajja nze nsaasira nnyo n'omuntu atalina sitayiro nammwe abasajja mubeere ne sitayiro nze kasita nkutunulira nga oli musajja nenkutunulira nti nga tolina sitayiro nga ngaalaba nno guno omuwuttulu sitayiro otegeeza ki funayo akantu nga gwe weka akakola nga ogiramu boti n'okanga ne bagamba kwenyatu nyenyekire nze kyoba nkunagayo oli mujega olina n'ekirevu tosobola kukwatako oba oti kitegeeza ekirevu kyange kiyinza okukuba n'obikola oyinza obikola olw'ekirevu ebiriwa biri ate kaakati engeri gye ndabye ekirevu kyo abakyala anti tusooke tusyameko nkano nagaye ndisenga abakyala ebimu ku bintu kw'osobola olabira oba omwami akulinamu ebimu ku bintu kw'osobola olabira oba omwami akulinamu firingi y'okwegatta naye kwata ku kirevu oti mukwate ku kirevu oti omusajja omukwata mu kirevu n'ayomba oba ne yeegira g'omanya ebyokwegatta naawe takulinamu firingi yadde kati ndowooza nze mbeere mugumu tugende mu maaso tuweereze abantu kwini oli otya ndi bulungi oli otya
webale kujja Queen wammwe mubeerawo ne Cause Queen mugamba yani? Queen Masolo original the real one mubeerawo ne mugambako tuleetere Queen oyo yajja tugamba amazima munnange research eri ku update eraga nti ebimu ku bintu ebikyasinze ebbeeyi mu ggwanga lino nga we tuli ekintu ekyasinze ebbeeyi era nga gwe woba oli eyo ng'okirina mukwano kinywereze eddala ye musajja omusajja tagwa bbeeyi ebirala byonna bigudde ebbeeyi ate research eraga abakazi tugudde ebbeeyi okusinga ku basajja abasajja ebbeeyi yeewanika bwewanisa era gweoba oli awo ng'olina omusajja mukwano ebbeeyi yaabwe yeeyongera womusuula bwoti n'otunula ebbali nga bamunyakulaba anti olaba omusajja ne waba Ssemwandu nga yakafiirwa abakazi 7 kulumba awo abanaamutakula ng'agamba dadi nguma kachayi kakofi dadi omanyi bwonkwata kumpuli ava mu mbeera bamu ebyo obujego obukulu ate nategedde kasita nakute mu kirevu kyo kyalina makulu leka mbuulirira abantu omukazi woba oli eyo ng'olina omusajja gwe atayagala kufumbirwa jangu otagala mu basajja bakubuulirire abasajja mubakwate bulungi abasajja ebbeeyi erinnya gwe atayagala kufumbirwa kugamba abasajja babbula ate oyo tajja kufumbirwa kuba omusajja omulaba otya mu kamwa bwotyo n'olekana tayinza kufumbirwa ebyo ate nze ng'amanyi abaala abakola mu zi restaurant nti mu abakyasinza obbeera mu dipo z'abasajja ojja mu restaurant n'okola nga bakuwa $30 omwezi kati w'olina okufunira omusajja olina kujja wano nga w'obigula kasitoma ogire oti atambula yeraga jjalira ezajja ng'ofunye omusajja ng'akujje wano naye kati oli awo ne kasitoma omubogolya nakaba okumbasa kalina kawowo mu kamwa lwaki tokola gundi woofiisi oleka okubuulirira abakyala sangaye nti ndisenga yabadde atandise owogonkota avumye nze abantu munsesa abantu mubeereeyo ne mwerijja mu Queen Masolo nenze nga nakusanze ne magic yakyusa nze nga nakusanze siri wa bulijjo gwe muliko Queen Masolo gwe munoonya si wa bulijjo erinnya lya Queen Masolo walijjawo nalifuna mu bubaka ne bagamba genda weetuume Queen Masolo obubaka okuvaawo tebikwatako amanya gamatuufu gwana ddamu mbuuze bulungi mu buntu kuba ono nkambuwalira sijja gamba yogera mu buntu ajja ku kisibeti ennaku eri madamu Queen Masolo osiibye otya ndi bulungi mpozi gwe Queen Masolo bamuzala ludda ate otandise ebyokuzaala juzi gyo babadde bakandoga nga nveemu olubuto navaamu olubuto tewabimanyi bandoga bubi nnyo olubuto lwali lunzise era nawulira bubi nnyo neŋŋamba kwali oyagala omwana wo nakulabanga okwata akaana kuwati nga nkulinza ozaala akawala sente zaali za kutta yali mulenzi naye sokwata esijja 10 nze yali mulenzi otu lwavaamu lutya naye ate olwavaamu malogo wabuuka ebiragala waliwo omu ku bakyala bali eniskini yankola ekintu ekyo ate owakanyazi nze abantu nabajja mu bulamu bwange singa mwegendereza nnyo kuba nze ndi muntu njogererawo sikweka eyo yankola ekintu ekyo naye naatera n'okufa n'olubuto kati ate ekyasinga okunkwasa enaku story yadde nali nabisirikira naye ensonga ezimu kuzajjamu olubuto olwonjala kyovudola we wajja ne muŋŋamba awo ku live nali mukambwe nnyo nali mukambwe nnyo mubeerawo ne muvuma abantu nga temumanyi bantu bye bali eyo bye batolinga nabyo munda njala waliwo omuntu asiiba enjala ng'ali lubuto noga atalina ssente sooka oyambale ekifaananyi kye eky'obwataata saagala oyogere ng'omusirusiru omumpemempe yamala ekifaananyi kye eky'obwataata ng'omuzadde nga naawe yafubutuka mu kasolo ne bakusuula wansi mu lubuto saagala oyogere ng'omusirusiru kati awo ki ekinvumye anti tandika kweyogeza ogamba otya omukazi ow'olubuto nti sente yazirina mbu nagana one of the effects nali sirina kyakulya ku lubuto ate n'owooza mbu sente wazirina waki tewali tolya waliwo omuntu abeera ne sente n'atalya
sente wazino okuza oba just wali mu kapulesa wali tolina mu sente naye esente z'obadde ziyinza kubula kwino omukyala nga gwe omaze emyaka emeka mu show business myaka miyanga 15 kati ngomaze gye myaka mu show business nombuza ekyo ekibuuzo nze sobola okumula naye omukazi nga gwe tekisoboka kuyo tosobola kubeera n'obula mitwalo 5 kisoboka wembadde ntandika nkugambye ensonga kyeyanjisisaamu olubuto wojjukira ensonga gye nagambye then notegeera nti byonna byali kisoboka because walinga otambula nnyo ataawo kubanga enjala egenda okujja ng'olwedde wanaso okuloga ati eyo topiki tugiveeko eyo topiki yeetaaga ne omuntu ategeera yasobola ogimbuuza kati gwe tudde mu byekisiru tojja sobola kyesitegeera tolinamu buntu bulamu oli awo li kisolosolo obuntu bulamu mbuyina ate lwaki nalumwanga obuto luvuddemu tolina kuba singa obadde oyina ebibuuzo byombuuza tebigatta gwe nkubuuziza kulwavaamu kati ate ekyo ekintu kiri sensitive era tukiveeko kuba nyana kutabukira wano ku interview onkube kivuga nakubuuza point kiki kyosinga okubanga oyagala okubanga oli kubanga ekyo omusajja oba musajja oba mukazi naye ekyokuvaamu bwekikwata buli muntu ekyo ddala nti bw'obadde omubuuza nga asaagirira binyiiziza era tubiveeko sisobola kubuuza kintu kikwatagana kuba nze nali omugege nakulabanga ndaba bambire nga ayagala omwana obulamu bwe bwonna tewali muntu yenna ali ku nsi ategeera naye kati tukiveeyo omuntu eyankola ekintu ekyo munaatera omulaba ajja avaayo yeeyogerere munaatera omulaba ate mumulabanga you term her as a killer niye amalogo nga omanyi omuyimbi gwayita mugema mayitirivu naye kati nze ngenda bakiikirira anti bukyanga muloga abantu ne bavaamu mbuto ne mubasanjala ne mubagoba actually ekimanyi ne mu kibuga nali navaamu nga nadda mukyalo kasuku yeyanziziza mu kibuga eyakomezaawo ne mukunji ali naku 2-3 kasuku oyo kasuku omutegedde mumanyi kasuku wazabangu yeyanziziza mu kibuga baba tv kati bukyanga mubikola nze owange gwe mugendo osooka olaba eyakikola nze sinza kwagaliza gwe nyiza okubanga nyina obutakkanya naawe naye omwana nze eyakikola munaatera omulaba ekitegeeza amalogo mangi nyo omuyimbi wayita Davudi Mugema omumanyi yagambye bwe waluka ga mulogo nze kyensobola obbagamba nze ndaba nnyo abantu nga bagenda mu masabo nga banoonya sitaani mu masabo yavaayo gweoba oyagala sitaani oyagala omulabako gye bali abamunoonya gweoba oyagala ku sitaani simbi abayimbi paredi we bati bakubise paredi kuba akaddogo abayimbi mwenna musimbe ojja alaba mu sitaani mwali ali mu bayimbi jjajja Lwedi Bantoni omumanyi naye yagambye gundi amuloga Kamiliyoni nkugambye omuntu asobola okujja ku maapu n'odda ne mu kyalo naye ng'abantu balowooza oba lwakuba oli wakabi okyalimu naye nga yakuzaayo naye olaba Queen embeera gy'olimu otuuka okukkiriza nti amalogo gyegali kyetaaga nozola okukkira eddala anti kaakati amaanyi the greatest power is the power to overcome the greatest power is the what kimaleeyo mu luzungu to overcome kozi ongambye tewasoma amaanyi agasinga ge basinga obbalanga amaanyi geega amaanyi g'okozesa okuvvuunuka ekintu kati wekibanga baali baagala kunzita kunteekamu eyo embeera ne banziza ne mu kyalo kati amaanyi ge nakozesezza okukomawo mu kibuga nga ne bye baali tebaagala nfune kati nkyabirina nti osobola n'okunnoonya essaawa eyaleero naye ng'ate bo baagala onoonye bo bwe biba nga nkyabirina era nga nkyabyeddiza era nga kyenina obbeera ngenda kibeera kitegeeza nabawangudde akuba kikyoyogedde amaanyi kinkubye nnyo wala nnyo waliwo amawulire omwana omukyala yawasa mukyala obusonyi bwamawulire wagalayo ku NTV naye omukyala mubimbi omwana yabaga nti omwana yayise mu ddirisa nagowansi naye nga kibebi kyadde kyala kito nnyo nga kiri myaka oyina omwaka gwadde guwezi niye omukazi yebaali bakebera omwana omusajja yali akebera abaana be mu baana 5 nga alinamu 2 ababe kyokka ono gubasse
omukazi yadde nga abuzaabuza obujulizi nga naye wa musajja ate kati ekizibu ekiriwo nti nze ekintu kyonna ekikwata ku mwana amaanyi gange okuba nze njagala nnyo abaana bange obulamu bwange bwonna kyayogedde ku ky'omwana wo mpulidde nga kinkubye wala nnyo 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 nnyo. Ate kakati neyo ensonga eyo ey'abakazi okuzaala ebweru like obeera n'abaana nga si ba musajja ngenda kyogerako bwe nti ekisinza oleetera abakazi ebintu ebyo kwagala kwenkana basajja omwenkanonkano balina dizaya y'omwenkanonkano ate bajagazisa kibuli ate ekitajja soboka newe tulikola tutya tekirisoboka nti gwe mukwana akolerera omwenkanonkano era ssente ojja zifuna owasa omusajja mutuuke mu buliri nga gwali wansi yali waggulu. Kino kyakuwadde kyakuyiga ki? Nti kyengezaako okugamba abakazi nti omwenkanonkano gwe twagala nti omusajja bwayena naawe yenda abakazi twendesa feeling zonna okitegeera obwenzifa abakyala tebwatutonderwa newe tugezaako tutya tebwakola ki tebwatutonderwa naye bwatonderwa ki abasajja nti osobola osanga omusajja mwaka mulamba n'ayenda ku kyalo kiramba naye nga tazaddeyo omwana yadde n'ogwo ate ng'asigadde ayagala mukazi we ogwo naye ng'ayenze kuba amabina ayenze kuba kala ayenze buli wamu ngaga asijja zaala ate sibaagala n'akikuuma n'asigala ng'ayagala mukazi we ne waba talina bbina naye omukazi ofulumako kola obwenzi ayenda ku basajja abo nga yagudde dda mulaavo n'omu ng'akomayo waka takyagalawaako bbaawe agamba olusajja yes twendesa feeling ate bba abasajja nti omusajja osobola osanga omusajja n'amala emyaka 7 nga yeebaka ku bakazi naye nga tagwangako mulaavu okikiriza osobola okugenda omusajja okumwagala nga wulira abakazi bamala ne bagwa mulaavu bagwa mangu mulaavu omukazi tasobola kwenda ku basajja 5 nga tanagwako mulaavu na 2 ate omukazi wagweyo mulaavu tasobola kweka akomawo amanyirira bbaawe kati obwo obufumbo buba bwononese kyovudde ebiseera ebisinga abasajja bagamba omukazi omwenzi sibeera naye kati gwosobola okubalansinga abasajja 3 ani abasajja bameka 3 nga bonna baagala kyenkanya okuba balansinga kisoboka nga bonna baagala kyenkanya tosobola baagala kyenkanya kubaako gwosinga okwagala kati anti kiri bwe kiti oba mbayigiriza obuyaaye simanyi twononera amaka mbononera amaka nja bagamba amazima gabalume baani abakulaba amazima agasembayo ogaba wagizibu amazima agasembayo kiri masula agabagamba obufumbo obutaliimu bwenzi tebuwangaala obufumbo obutaliimu bwenzi tebuwangaala omukwano ogutaliimu bwenzi teguwangaala nga ku bombi ani ayenda anti kakati ekintu kiri bwe kiti omanyi lwaki abantu beekyawa mangu gwe kwagala tunuulira mwana wa muno loze nti ye malayika oloze nti ojja mujjamu buli kimu okitegeera kumwembi nga ani ayenda anti nkugamba we bati nti omukazi ogenda kujja ofuna omusajja ogambe nti omusajja wuuyo oloze nti agenda beera taata w'abaana bo mulungi oloze nti agenda kubeera omusajja wo mulungi ng'ali responsible ate olowooze nti era agenda kukola bulungi mu kisenge tekijja soboka tasobola bibalansinga era most of the times katonda wakuyamba n'ofuna omusajja ng'alina bino so nga asobola obeera taata abaana bo mulungi n'amulabira kweza omuntu wabeera taata abaana omulungi obuvunaanyizibwa nabo aba abukola ki aba abulina kati oyo w'omufuna sooka omufumbirwe omukuume nnyo taata w'abaana omulungi otegeeza ki ng'omusajja ali responsible eri abaana bo ng'abaagala ng'abalabirira nga nawe akulabirira kitegeeza wa buvunaanyizibwa ate mukozi kati most of the times omuntu omukozi tasobola balansinga bintu bya sexy tagenda kubeera ng'akola nnyo akolerera abaana babalowooze kalowooze ku famire alowooze ku biki kukukulaakulanya ate ne mu kisenge akole bulungi tekijja soboka wabawo ekigambo so oyo w'omufuna sooka omufumbirwe omukuume ate tomusongamu yadde n'olugalo mukuumire ddala kuba taata w'abaana omulungi omusajja obuvunaanyizibwa tafunika batono kati wooma yes batono nnyo womala omukuuma bulungi
then kati ebbalifu nayo bano abatalina makulu ba smart wire aba batambuza omusiraani abadankana akolera eyo ate tofuna lubuto zaalira ono omusajja siraba kikikufunisa lubuto kasajja kali naawe ng'omanyi nti just kamaliriza nsonga zo kati abakazi abasinga be balemererwa naluzinga byonna tata abaana omulungi omuluzinze lwakuba oli kuzaala baana mu busajja eri obutategeerekeka kati ekyo abasajja kye batusinga kyovuddala nze n'abaana abantu nga bagamba simanyi mukazi wa kasuku talina nnyashi simanyi talina biki no yamala ofuna maama w'abaana be omulungi n'amala ng'omukazi amuwa emirembe ng'alimu n'omukisa gwe koze ebyabasajja bye banoonya beera nga wakutunulira ogenda kuza abaana be mu ddiini n'ekitiibwa ng'omukisa gwe ogulina okitegeera nga n'emirembe ogimuwa ajja kuwasa akuteeke wali ne woba tolina nnyashi wamala okukuuma n'akunyweza nnyo kati abo abannyashi ajja bayitamu ne webaba 2,000 nga ye waakomayo ewaaki ewa mukyala we Queen ng'wadde yagala kufumba wadde omusajja ng'alina bisaanyizo ki anize bwe mba njagala kola ki kufumbirwa anti kati nze mbaamu zi sizoni ofumbirwa sizoni mbaamu zi sizoni otyo nti waliwo wembeera nga njagala kufuna taata wa mwana mulungi taata wa mwana ki mulungi omusajja omulungi nogamba nti kati ntuusizza ozala nonoonya omusajja nga mulungi nga ali responsible nogamba ono ajja alabirira omwana wange ajja mukuza ki womala omufuna then olyoka ofuna naye busimaati wayabwe olina obalansi nga kozi nawe olina ossanyu tosobola kubona musajja omu ewa muzinga oyagala fa ng'oli depressed that is depression kyovuddala abantu balwala sukaali n'alusa n'ebirala depression tosobola kwagala musajja omu oba n'abasajja nga bameka omukazi kati kankubulire omukazi waaba ayenze nnyo oba okale n'omusajja omuntu yenna olina obba n'abantu ng'abo omukazi atali mwenzi basatu abasajja basatu ekisuuka ku basajja basatu obwo bwenzi nabikolimo abasatu ngo baliddeko n'oweewaka babiri ebbali n'oweewaka omu anti kaakati oweewaka yoyaba ow'obuvunaanyizibwa bali abalobo baagaza nga newoolwala ajjadduka takataka nga n'abaana alabirira naye ebyokuzina obudde talina kati olina ofuna kukanika eri ofune essanyu kubanga essanyu lyakukyonco naye eyo wansi lyessanyu ate omusajja kati ate ofunayo n'omulala nga ayongerezaako akasente ono ow'ewaka walemeddwamu kozi bamanyi olemererwa naye si kyenda agemazima temwagala mutya nnyo amazima nze nsobola okukwasa mukazi wange nannemerera era nze kati nkugamba ekintu bwe kiti wetwekwana n'omusajja nze omusajja wajja okunkwana mubuuza ekibuuzo ekisooka bwe kiti olinayo ku bakazi kyonziramu kyekisalawo oba nkutwala oba sikutwala woŋŋamba tolina manya oli gufere oli gubbi owadankana olabika olina n'ebisiraani olina n'ebikusumbuwa sidda naye woŋŋamba nti olinayo ku bakazi nga ntuula nga nsooka nkugamba kati ani gwogenda ositulesinga kaakati nze ondaba ndi wano byensobola okusobola kale nkuzimbazimbamu naye togenda kuntwala mu nsuku zo nnime ate ngumira ebizibu by'abajjajjabo kakitegeeza olina obbeerayo n'ennamba emu anaalima anagonootwaleyo ogumira ebizibu tosobola kulima ate onzije mu kibuga bagambye bajjajja bange badankaniwe batyo nti obasanze ku kibuga obazza mu kyalo bajjajjabo baliridde abandi ku mutwe wena bajjajja ku mutwe obeetuuma bwetuuno olinako jjajja ki omanyi oyasama nnyo ggwe naye tojja kunjasamira tuweereze abantu kati omuntu gyakumanya empewo ekuli ku mutwe tugikwasaganye simaa gwe mulogo gwe yaloga olubuto lwako onoonya yaki nze sisobola kuba njagala nnyo abaana obulamu bwange njagala nnyo abaana obulamu bwange Queen mu bulamu bwo mulimu kigoyangoyeza gwosokola gwowuliramu emirembe gwensobola okukola anti kati omusajja akuwasiza naga yakola bizinensi njaga kukola bizinensi nze ngumanyi mulimu ki
gobadde gwatayagala kumpasa oyagala kumanya gwaki oli waana ayagala okumpasa yajja gwengamba okuwasokkiriza kiringa n'abantu wali abantu abamu bosanga eyo n'agamba yegwe status ye eri etya oli mulwadde sooka otubuulire oli mulwadde toli mulwadde nengamba oli musiru oyagala kwegatta gwambuuza kuba status bagimanya mugenda kwegatta wona ojja okwegatta ojja gimanya abeegatta nange bagimanya kati byombuuza byebyo kamanyira ako ke mumanyira abantu abo nkubuuza wensaba okuwasokkiriza oli mufumbo ate osaba ki nyinja kugoyere namba 2 gwe muyimo gwe gukusumbuwa omanyi bannayuganda balina obuzibu obwo ate ebintu bino bibiri wofeiringa ng'obyawula omanya bintu bigenda kusumbuwa nnyo omuyimo n'okwetaaga okwetaaga omuntu n'omuyimo oba love era love kyekiringa like omuntu ng'akwetaaga ng'alina kyakwetaagako ennyo nti omuyimo naye guba guwedde asigala akwetaaga okitegeera naye abantu abamu ye kasita yako eyo wansi ng'agamba love enzita I love you so much kumme wansi wamutujja tititi love enzita I love you wamala okukakkana bebo bowulira abeegoba obubi ennyo nga beekutta amataayi kati gwe anti era n'okutijjwa eyo wansi kusobola okusabisa obufumbo ngolooza oyagala bufumbo kati naye kyenkugambye birabika byebikusumbu kyoganze siri muntu sinza oyagala kuyira tuzzi genda obigaye bali bafeeke doola naawe nze ndi muntu nange oba ndabanga omusajja ali awo atalina makulu tugende maaso tugende tuweereze abantu kwene okimazeeko bulijjo oli mulalu bwoti tuweereze abantu lwaki ovumanya abantu naye abaliwo nkula tusubidde ebintu bavumanya ngani nze bukyanga nombeera ku social media nakavumayo abantu babiri gwe n'abako anti muba mwanyiiza muba mwali muyingirira ensonga nti wenkuga ebiseera ebyo we nali pregnant kungulu nali mbikkako naye behind nga mpassing through a lot kati ate gojja onkube pressure ze ez'okummanyiira nali nina okukuvuma sikyakola wanyona ku kitibo tiktok wagivaako nakuzima mbadde nena byemmala tibadde okulaba ate tebikwata oyagala okubeera omu ku byo ku byembadde mala omukiga talina kakweka yadde ayogererawo kakati nze saagalako malira budde era nze ngamanyi abo abasajja abankwana nti omanyi mu kabira ze Uganda omuntu akyasinze ottoba amangu tribe ekyasinze ottoba amangu ogimanyi ate njogedde kyawo kyotamanyi musiriwaza abantu kyekyotamanyaawo abwenno olabika oli museegu mulungi gwali mukunnyonoona kati ogamba okutoba tribe ekyasinze ottoba be bakiga ng'enkuba etonnya anti omukiga newomukwatako ku ssaawa 10 n'awulira wati newoba omuteze muyini mabega ati n'awulira ekikaluba akyukira wati nga atoberawo bali baye tebalina budde tebeebuzaabuza nze wengenda n'omusajja jjukira kati ni mukabira bbiri ey'omunyankole naye talina budde okategedde kakati wengenda tebalimba ebyabwe kale biba open nnyo baliso open kyobudayisa ebisinga abasajja munoonya nnyo tribe z'abawestern cause bo ebyabwe bya ddala kitegeera tebalimbalimba kati wentuuka n'omusajja ayo bano abasajja b'otuuka nabo mu buliri ali awo tayimuka alebera wawoza musoko kansoke nkwate ku bugere kwateeka eno mu matu simajangu eno takole empewo z'ekikazi beewo simakwatako eno mu lutuli nkubuuza gwe wankubidde simu wano onkubira bwotino ngamba queen njagala kulaba nenzija nze gwokubidde olutuuse mu luumu ntudde nti okitegeera nemiima nenjisika nenjita nemmala nenzira ku buliri ntobye gwate gwe wankubidde nze ndirwedde gwe ki ekiganyo bared lwaki omalira obudde waliwo romansi esaanidde kati waliwo abantu bosanga beekola romansi ya ddakiika 3 n'otunula nogaaba n'abasirusi olingiriza abantu what dakiika 3 ziba nnyingi dakiika 3 muba ku kiki ekyo nze wampise nze wampise
ne kati ne wonkwatako ndirwedde kubanga mbadde wano nga mbasomesa abantu ne mbagamba miima gisike ogite omiima kati etobye Juma Juma kati yakoze eki etobye oli mu mpale ate zaaki buno mulala tetukyambala mpale mbadde nsomesa abantu wano ne nga okumiima ogisikawo oti n'ogitta kati njulire etobye amatama gonna gakuta amazzi kakati ebigambo ebyogera Queen UCC ejja kusiba ate lyajja kunsiba njogedde ki yegwe museegu ekoze eki yegwe museegu ogambye ekoze eki toyagala kuromansinga oyagala omusajja wakulumansa sagala romansi esusse dakiika 3 oli ku kiki oyagala romansi abasajja abaavu abo be bakola ebintu oyagala romansi ekikanga mmwe era nze nyongera otumira abasajja abagagga because bo tebaba na budde era ajja n'agamba nina wano eddakiika 10 njagala nkukwatekwatemu ate yajja asetinze abasajja abagajjukira sex atambulira ku bwongo kale omusajja omugagga nga anajja okukola sex oyo taata wa chicken omulabi oyo omusajja omugagga nga anajja okukola sex obwongo abaabo setinze ajja n'agamba ngenda ate gweyandya njoke mmanyi agago amanyi gago siye simumanyi tugende mu maaso uyatuuka omugagga omubala bamugambala anti si kinene gwokuba n'abagagga si kinene bwe yatuuka si bwe yatuuka bwe batuuka abasajja abagagga kati nze ngenda bagamba abasajja abagagga njagala nnyo enkola zammwe era baddadi mwongere nze okunkwana kubanga nange ninga mmwe I don't waste time omusajja omugagga wajja omunawe mu kisenge agenda kugamba watuuka mu kisenge omusajja omugagga akugamba hani nina wano eddakiika 10 nina ngenda nga bamukubira amasimu n'asooka agateeka kupozi naga tukozese eddakiika mmeka 10 kati jjukira ye omusajja omugagga nga anakola sex nkugaye sex abeera ku bwongo kati olwedde ababutayiminze ate bosi bakusooka kwenyola bayimukirawo kuba olwedde abakuki ku budde ate nange gwaliko era abeera wala gy'olaga bakulinze nange gwaliko saagala byakummalira budde era nga wenzira wali we mugamba okay daddy wenzira wali eri mukatebe oba ndi mukaki nengiraaki nenjita nejinyonyogera nenjinyonyogera nejja netwekwatako dakiika 2 nga tukola ebintu byaffe dakiika 10 nga tufuluma kati ngo teri muntu asinga musajja mugagga wooma naye omwavu abeera okusoma ssaawa 2 nze onaafumbirwa ate nga lwaki nga byoyogera ebyo kati kankubuulire abawala bakyasinza obbeera katala abatadiba omwala omuseegu tadiba nga ggwe omwala omuseegu tadiba omwala omulalu tadiba ate basajja basirise be basinga omusajja musirisa asirika agira ati n'agamba oyo gwe njagala ajja ali ku ssente zange kyentegedde bwakwekaza nolabye kootya 6 olwagadde kiika 3 byagwali mukwekaza sagala kundwako otya buti oyagala kundaba mukamwa gwe nkitegedde kuba bulwayogera omusajja ala ku mukazi lindako eyo kodi nkubye muyaayi omanyiza nsomesa nnyo abasajja ne mbagamba wojja mu kifo ng'aliwo omuwala omulungi nga muliwo bangi ng'oyagala ku notisingi omanyi kyoba okola muzoleye ojja mulumya nnyo omutwe agambe nzanyirira bonna mbakobye lwaki anzoleyeza musajja kyoyo kati ako oli kunsoomooza nesijja ate ojja kulya tuweereza abantu buli mukazi yenna toli mukazi ate kanjimiimebiragira booti kanjimiime wano njite ebakuba ebbugumu eyo kikuyise bubi tojja kulya tojja kulya tugende maaso oli muwala nno mulungi ate tugende maaso kozi twayambadde nampale ate ndi mulungi ndi mweru ate saayambadde nampale bwotyo wooba n'owobeere waka ne panga manyi sambala mpale aliwa kubonna kati gwoyina ng'omanyi baliwa nali manyi kibanda gwe mpulya bw'oyogera kati oba omanyiyo omuto olina bw'omanyi oyina bangi tugende maaso ne pazo yali ayagala kwewandiisa bw'aba bomba manyi
nze mukyala nga gyali eka nnyina omuyekka naye mpozi ayagala kwewandiisa Yamaaso. bwini mu biseera byo eby'eddembe oba okola ki Mochi. ngazi muleza tayimu yo Bansika. Bansika. ye bizinesi kyokola Leisure time yange. Leisure time kyeki. Obudde bw'omuntu owummula. Muzira ku buliri bwange n'ensika. oyagala zikomewa Bwe tekikwatako bazikomyewa naye nze wemba mu biseera byange byeddeme nzira ku buliri nenzikwatako nti manzi masaji. omusajja singa abakwani oba oyagala kutwaleko out omusajja nga kwani nga yayinza bayirawo oyogedde ne ku nsonga yotwala omuntu out ebiseera ebbanga mpa ku savieti eyo sebo sokojje kajokisi itajuma gona abisobola itajuma omuntu ojja kuida bajja musaba savieti itajuma mugano lwe savieti tusirwalira wanafunyeko omusajja badde kugamba olyose neyogera ku nsonga z'okugenda out abawala mwagala nnyo ogenda out n'abasajja naye temumanyi nsonga lwaki abasajja